Omugenzi Kakooza yeewola ssente mu bank. N'agenda e Uganda n'akola embaga. N'ekirala yalina omusingi ng'ayagala kugenda mu Parliament 2026. Omwami ono eyagamba nti n'omwami Kakooza yamugamba amufunire ku ssente nga bagenda e Pakwaki. Bwane mmundu. Teyabuulidde bantu ssente zaali mmeka. Tumanyi nti Faruuku abantu bangi nnyo kati essaawa zino bava e Uganda abaye akatuuka e Bulaaya n'afa. Tubirabye ku buli level. Ennaku ezo baatulaga omukazi e Uganda awo ku lw'Emityana ebbira. Omusajja yatunda bulooka ze $800. Mukazi we n'akolagana n'omubbi nti genda omutemeko omukono. Ajja kwogera ssente gye ziri. Ku $800 omusajja z'akoze mu bulooka. Mulabe bangi. Faruuku obeera otuuka ewuwo omukyala neefuula emmotoka nti neeganye okusiba n'akukoona. Rita, kankubuulira amaalo g'abantu abali e Bulaaya. Rita abantu be yagula abaagenda entebe omwaniriza. Muli munnamawulire eyakolagananga n'omukazi gwe bayita Ssenga Acid. N'amubuulira byonna. Nti essaawa bwe ziti Rita bw'ajja atuuka ku ssaawa bwe ziti atambulira mu nnyonyi bw'eti. Mukazi wattu Rita adiiringa ne baayita bakyaliibe. Ate bakyaliibe kwe kuli akodineetinga n'ani ne Ssenga Acid. N'olunaku lwe baabakwata munnamawulire oyo Rita amutambulirako ku abo abamu be yagula baasasula. Kwe kwali omu yakodineetinga. Essaawa zino tuli ku beach ABCD. Omugenzi Kakooza yeewola ssente mu bank. N'agenda e Uganda n'akola embaga. Naye ng'alina bizinesi z'agenda okukola, si mbaga yali emututte yokka. N'ekirala yalina omusingi ng'ayagala kugenda mu Parliament 2026. Y'ensonga lwaki yagenda ne kasente akalabikako ng'ayagala akole embaga kwegamba atuukirize n'ekigendererwa kye kiri kwegamba asime omusingi. Sente yeewola neewole. Yalina savings ze naye n'agattako okwewola. So sigama muno yali awo nga talina kyali ne yeewola. Kwegamba ng'omuntu bw'ayongerezaako. Naye Faruuku njagala nkubuulire, nina ekintu kye nagambanga bannayuganda ne bantuma amannya nti nze lwakuba nakulira mu byalo ndabika ndi ffala, nina ennaku nnyingi, abamu ne bagamba nfaanana ennaku. Naye nabagambanga nti abantu b'e Uganda bonna babbi. Abantu ne bawakana. Omwami ono Kakooza RIP ekyamutta kyali ekintu kimu maalo. Ffenna tugenda kufa Faruuku. Naye tugezaako okwewala. Y'ensonga lwaki omuntu bw'alwala agenda mu ddwaliro bamujjanjabe. Y'ensonga lwaki Faruuku bw'oba ogenda okwegatta n'omukyala gw'otonnaba kwetegereza okozesa kapiira kondomu. Ng'ate okufa ku bwekuli. Kaakati mwami Kakooza nze ndowooza ku lwange nti okufa kwe kwabadde engineered. Kuba nina ebibuuzo biyinza okubeera nga bisatu. Omwami ono eyagamba nti n'omwami Kakooza yamugamba amufunire ku ssente nga bagenda e Pakwaki. Bwane mmundu. Teyabuulidde bantu ssente zaali mmeka. Ze yamufunira ku makya era n'azimutwalira ku wooteri we basula. Otyo. Kubanga ye yamutwalira ssente n'amufunira ne driver. N'amufunira n'emmotoka gye baakozesa. Ekyo ekibuuzo weekiri. Ekyokubiri baatugamba nti yali ataasa mwana, omwana oyo eyali agenda okufiira mu mazzi. Ekyo kirabikako. Naye ate bw'abeera nga yali agenda kutaasa mwana, lwaki omwana tebamutulazeeko gwe yali ataasa? Temunamulaba? Gwe waamulabyeko nga munnamawulire omukugu? Sinamulaba nga ayogera, maybe, like ng'ayogera ebintu ebyabaddewo awo.
Nenga wamalabyeko nga bamukulaga nti no yono yali agenda okufira mazzi. Sinamulaba byadda. Aha. Kakati ebibuuzo bibiri. Ekibuuzo ekyokusatu, omugole yali luddawo ate nga bava e Kampala nga bagenda mu honeymoon. Yasigala mu woteeri, yasigala mu mmotoka, yasigala ku lubalama lwa nnyanja ye ng'atya amazzi. Bwe yasigala mu woteeri. Bano bo ne bagenda. Bwe kibeera bwe kityo ate driver ki? Driver yali abavuga. Yali luddawa era yali luddawa. Otyo? Kubanga driver ateka okuba yabavuga okuva mu woteeri, omukyala gyali asigadde n'abatwala ku nnyanja. N'asigala ye mu mmotoka. Ate ebimukwatako mwe muli kwa ne n'asigala mu mmotoka. Mwe mubeera kwa ne mmundu zammwe. Kati driver twagala atubuulire statement eyo. Nti ki? Nti omusajja bwe yagenda mu mazzi nze nasigala mu mmotoka. Driver mumwagala. Driver lwaki mumudraginga mu bintu bino kati? Kati ekibuuzo kankubuuzemu Faruku, yagenda okutaasa omuntu agudde mu mazzi. Omwana ali mu mazzi. Bwe yamala okugenda mu mazzi n'ajjayo omwana ate ye n'addayo n'afiirayo. Mbu waliwo awo omutamiivu ye yamuggyayo omwana. Okuggyayo omwana. Mbu ate ono kuba batugamba omwami yalaba omwana we ng'alaajanira mazzi n'ayingira amazzi. N'ataasa omwana we. Kati omwana bwe yamusitula mu bbanga bw'ati ye ng'ali mazzi n'afa, oba yakwata omwana n'amuleeta ku lukalu naye n'adda mu mazzi, amazzi ne gamukwata. Nnyonnyola ggwe. Kiba kitegeeza nti ebintu byonna biri mu Kariyoki. Naye all in all, omwami ono bwe yali agenda ku honeymoon yabuulira abantu bameka. Kuba nze nalabye mu kuziika. Simanyi olwo omusajja muganda we yali mukwano gwe yali amanyiko nti agenda simanyi ku honeymoon. Abantu nga balinga 4-5. Ago genda yisa amaalo. Ontegeera bulungi. Kuwulira. Kati bwana Faruku ekyamazima kiri nti okukola emikolo egy'ebbeeyi kinyuma. N'ate si kye kitegeeza obufumbo kubanga n'abantu abo abajja mu mikolo abamu tebakwagaliza gwe nannyini kola mukolo. Njagala omanye nti Faruku watya mu mikolo egyo nga mugiddemu abasajja oba abavubuka abaali beeyagaliza omukyalo oyo. Nga babaddewo mu kuziika? Obanga nga babaddewo ku mbaga. Mubaleese ebirabo. Kisoboka. Ate obeera obamanyi babeera ne stampu. Kyogereko ekyo. Nga abawala baali beegwanyiza omwami oyo Kakooza babaddewo. Oluusi be yayagalako. Otyo? Ebintu bino Faruku olina okumanya ne weebuuza lwaki abantu bano abalina ebitiibwa ennyo bawangaala, bapulezidenti ne bakabaka bafa nabo naye tebatera kufiira ku myaka mito. Ensonga eri emu nti beekengera. They don't trust anybody. Naye buli muntu alowooza nti nno ye mwangu, buli muntu amwanguyira, ye talina ttima biki be babonaabona Faruku. Ffe tutafuna. Naye abantu ab'ettima omuntu akeera kumaza ne bannange Mukama Katonda alituggyako ddi ekisajja ekyo ye yeeyongera gaggawala. Oba kitegeera? Kiwulira. Kiba kitegeeza nti oli ye akozesa amagezi ge bayita IQ. Ontegeera bulungi. So ogamba nti okufa kwabaddemu Kariyoki? Nze ndowooza kwabaddemu Kariyoki era kwabaddemu jangu onkwekule. Jangu onkwekule aliwa wano kati? Anti kati gwe weebuuzeemu kati omwami oyo ono yamutwalira ssente mmeka?
era atandika atyo kontrolinga sente z'omusajja. Kiba kitegeeza Kakooza yamwesiga n'amukwasa omudidi gwonna nga yayita maneja we era bamuwulira nga bali mu kuziika nti nze nali maneja we. Oba kitegeera nkwesiga ntya Faruku ne ntuuka okubeera nti nkukwasa ebyange mu mbeera ezo. Kisoboka. Omanyi Faruku lwaki abantu abagenda abagula ebizimbe abagula ettaka ebyo ebintu ebya ssente nnyingi transactions bazikolera mu bank. Lwaki? Kwewala bintu ebyo. Omuntu oveewo Faruku ng'ogambye mukyala we nti ngeze gula ttaka n'otodda babulooka ne bakunyigireyo ng'ogenze n'ekisawo kya ssente. Bisoboka ebyo. Bangi babanyize. Waliwo omuvubuka Nkuba kye yava gundi South Africa teyatuuka Kampala, yatuuka bulungi Entebbe n'acekinga out teyatuuka Kampala. Nakati bamunoonya n'omuzimu gwababula. Yabulirawo. Kampala Entebbe olwo luguudo we yabulira. Yali ava. Naye nga mukube South yagamba bakyali benzireese tugenda kujooga. Mujja munone enzireese. Galabikako nakati n'amagumba tegalaga. Yabulira wakati wa? Okuva Entebbe paka Kampala tebamanyi. Oba yabulira Kisubi, oba yabulira Seguku, oba yabulira Kajjansi, be bamanyi. Soko nnyonnyole bana diaspora obabuuse. Kuba kati omanyi nti Faruku abantu bangi nnyo kati essaawa zino baba e Uganda aba yakatuuka e Bulaaya n'afa. Nawe simanyi yeekonye n'afa. Simanyi abantu Faruku bw'ogenda mu makomera g'e Uganda waliwo bankuba tebe basibye mu ngeri ey'ekisirusiru. Oli ategedde nti Eddie Mesia yava Sweden ali mu apartment yo bali mu makaage. Ne bamusiba ne bamutega akawala. Akaana ne kajja mu makaago nti oba genda ogambe Eddie akole antwalire kino akole bw'ati. Omwana oluba okukonkona n'omuggulira. Maama we ng'akuba endulu oba bantu be. Eddie Mesia yareepinze omwana wange. Omwana oluba okugira baamuliisizza dda nti tugenda kukola ssente. Omwana kagamba nti ankutte. Bangi bali mu makomera ku bintu eby'ekisiru. Bankuba kyeyo. Ku misango gya reepu. Ninga ekyamazima kintareepingangako. Akakodyo kali kamu bakwate Nkuba kyeyo bamuteeke mu kkomera. Oli gwe yawa ssente amuzimbira ekizimbe akyefuge. Faruku omuntu yenna ali Nkuba kyeyo gy'akoma okubikkula omutima gwe gy'akoma okubonaabona. Bw'obabaddemu obalabi. Obamanyi Faruku kuba kati gwe munnamawulire asinze okutambula mu Uganda obalabye. Nkuba kyeyo ali America, ali Canada, ali Sweden agamba sidda Uganda. Why? Ate ng'alina ebintu bye byakozeeyo wazimbyeyo ebizimbe bikina olundi abako bajja kunzita. Kuba yakwata ekizimbe kye n'akikwasa abafamire. Bakimaneginge. Kati oli n'azimbira ku kyalo nti bannange Faruku akoze ssente azimbye kalina. Naye ng'ate kalina ya Muganda wali Canada. Kyali bw'atuuka okugamba Muganda nti ekizimbe ekyo mbadde nkyagala nteekemu wakiri ka restaurant oba waliwo akipangisa. Eŋŋumi weeviirayo n'agula ab'emiso n'akola ki? Faruku ennaku ezo walaba omukyala yava Bungereza nsikaali n'amukuba ekyasi. Nga lowooza akasawo kalimu ssente kumbe kalimu emitwalo gya Uganda 6. Otyo? Obiraba? Mbimanyi. Faruku bankuba kye babakwanidde abakazi abalina siriimu. Babakwanidde abasajja abalina siriimu. Nze nina omukyala gwe mmanyi yakwanira muwala we omusajja ng'amanyi omusajja yakaziika abakazi nga 4. Biri Uganda ebyo. Amumukwanidde bakole n'embaga. Era mu kumurisiivinga ku kisaawe senga yagenda n'omuko oyo gwe bamukwanira barisiivinga omwana.
batuuka mu woteeri ekyayamba omuwala obuteebaka na musajja oyo mu bantu abaamunona ku airport mwalimu sisita w'oyo omuwala. Bwe baatuuka mu woteeri omuwala n'agamba sisita wono omunkuba kyo nti omusajja oyo omulaba obedda simanyi gw'oyogera nze badde manyi bawasenga omusajja oyo bamuyita mwami gundi mukazi we gundi yafa mukazi we gundi n'afa mukazi oyo yakatta abakazi 3 nti ng'abatta na siriimu naye nga senga adda ku taata oba mukulu wa taata yamupangidde ne batuuka okugenda kwegamba omuwala n'aleetawo kalyoki awo bagende mu musaayi. Omusajja n'akkiriza bulungi ne bagenda mu musaayi. Bwe batuuka mu musaayi abaana b'e Kampala obamanyi bamugyeko omusaayi bo balina busayini bwe bakola. Omusawo n'ategeera nti waliwo ekitambula n'amuleetera results endala. Omusawo n'aleeta results nga nnamu omusajja n'amutemera. Sisita we n'alemerako n'agamba tekisoboka mumanyi nze kankubule akkirize omutwale ku ddwaliro eri random. Omusajja we bamugamba nti omanyi mbadde nsaba omperekereko aiziro baasibira ku ddwaliro. Omusajja yeefuula nga ali ku simalo ono n'alinda namba yeetuukalo yebaleko ssebo nga bw'ava ku ddwaliro n'alinnya ka booda okuva olwo teyaddamu kulabika. Bankuba kye babakoze ebintu ebyo babasiize siriimu naye nga babapangira bantu baabwe Uganda. Babasudde eddalu abasuula eddalu bantu baabwe oba maama we yennyini oba taata we yennyini. Faluuku bazadde baffe balina ekigambo kimu gwe weezaala gw'omanyi ssente meka ze nakuteekamu okufuuka gwe Eddie Mesia. Otandika otya okunkikinirako mbuno omanja bu miliyoni 100 gw'omanyi okutuukawo ssente meka ze walya. Okimanyi nti no wali okonzibe n'okonziba omanye eddagala gye nateekamu gwe okubeera nti no olama nga nawe okkakkana. Ontegedde bulungi kati Muzeeyi Kakooza RIP nze ndowooza 80% bamunyiga Kalyoki olwa ssente ze. Ate n'ekintu ekirala omanye amaalo mayitirivu nnyo. Abantu bano abalowooza nti balina amaalo be basinga amaalo. Faluuku ife bavuma amaalo ffe tuli very straight. N'ova e Bungereza n'ogula buli munnamawulire buli muyimbi ayimbe ku mbagayo. Abayimbi bwe bayimba ku mbagayo neefuuka ki? Kati baabo abayimbi bayimbe leero enkya n'afa. Mutumbaavu wadde yafudde emikolo gibeera gya kujjanjawaza. Faluuku njagala mbuuzeemu Bebe Cool eyawasa mukazi we mu kyama baakamala mu bufumbo emyaka gigenda mu 2. Dizaalu Zinda ne Reviction balina ssente baakola omukolo gwabwe mu ngeri yaabwe aizulu. Ninga baali basobola okujanjawaza kuba bonna ba star. Anti kati buulira banna diaspora kyetaagisa omukolo guleeta e Kampala oba gusobola okuggwera eyo. Omukolo osobola okugutwala e Kampala naye ng'oyise baani? Tokkiriza birabo. Omulembe gw'okuleeta ebirabo ne baleeta olujja ne lujjula ebirabo ebyo nkola y'abafala. Onjagaza ki? Lwaki ondeetera ebirabo? Abamu bamanyira okusiba agabokisi nga gakalu bataddemu ennyaanya buli bataddemu omugaati gwa 2,000 ne basiba olujja lwonna ne lujjula. Ebyo bya kifala. Faluuku Sakozi nkubuulira amazima waliwo abantu abajjuza olujja nga lwonna lubimbye naye nga bwe basaanukula buli kirabo okugenda okubigatta nga bya miliyoni 10. Naye ng'olujja lwonna lukoze eki? Lukutte. Kati ebyo byabafala. Kati abantu nga ffe abagezi tetubikola. Bw'obeera ng'oyagala jjanjabaza gulamu akamotoka okawe taata. Bo famire ejja kumanya atuwadde. Ontegedde bulungi? Abalwadde b'obwongo balina okugenda ne bapangisa emmotoka ne baziwa ku mbaga. Stacey Amayanja baakimukola. Rebecca Jingo baakimukola. Titi Tabero baakimukola.
olina apangisa motoka mu bondi emikono nekigwa ne bagimuggyako. Kati Eddie kyenjagala okunyambako wemba nga ndi mutuuze wa Sweden n'enfiirwa bba wange mu nfe etategeerekeka. Sweden erina ennyamba gye nnyambako okukola investigation. Sweden erina ennyamba gyekuyambako singa bwe wali ogenda e Uganda wategeeza embassy nti ntuuse e Uganda oba ngenda e Uganda ngenda kusomesebwa eziki. Naye abantu abasinga obungi tutambula buki? Naye ndi mutuuze wammwe. Anti gavumenti temanyi gy'olaze. Faruku, omulimu gw'embassy mulimu ki? Eddimiza yaabwe envano n'engenda e Sweden, nze buli lwe ngenda e Uganda, embassy e Sweden emanya. Tewali kye kitwala kugiweereza email. Nti nze Eddimiza ya n'oyogera ebikwatako, ngenze Uganda ngenda kudda ngenda kuza omwezi bwezi, n'obaweereza ne ticket. Kati kitegeeza mu mbeera eno weba family eno yakikoze esobola okusaba investigation oba baluddewo zisaba oba bandibadde bazisabye dda. Teri agenda kubayamba kubanga bwe baali bagenda e Uganda tebaasaba gavumenti. Tebagitegeezaako. Okuddako singa baali bagitegeezaako. Naye abantu abategeeza gavumenti be baffe bayita abaamaalo. Nze Faruku buli lwondaba nga e Kampala embassy ya Sweden eba emanyi. Eba emanyi. Kubanga okukiweereza email tebanzija kuwadde 10. Lwaki sibaweereza ne mbagamba nti no ngenzeeko Uganda ngenda kumalayo omwezi gumu. Ngenda kuza omwezi bweziti nja kuvayo ngenda kuza omwezi bweziti. Embassy nebeera ng'eri up to date. Embassy etuuka ku lunaku lw'olina okuddayo ne balaba nga wabula ennaku 2 ne bakujjukiza. Gwe mulimu gw'embassy Eddie teweerabira okuddayo. Kebera ku tiketi yo teweerabira okudda ennaku z'omwezi ntekuleka. Kati ebyo babikubira ffe bayita bafala. Naye bano abeeyita abaakabi ebyo tebabimanyi. Baagala kuddukira ku embassy nga bamaze kufuna bizibu. Kati mwami Kakooza yayabise. Gavumenti ya Bungereza terina weegenda bayambira. Okuddako senga abadde nabeera nga alina savings ze insurance e Bungereza bajja kufuna insurance. Naye njagala omanye Faruku na kino nti abakazi bangi nnyo abakolagana n'abayaayi banyiga abasajja beesigaliza ebizimbe batwale obuvuzi mu nsi yonna. Tubirabye ku buli level. Ennaku ezo baatulaga omukazi e Uganda awo ku lw'Emityana Ebira. Omusajja yatunda buloka z'emitwalo 8. Mukazi we n'akolagana n'omubbi nti genda omutemeko omukono. Ajja kuwugira ssente gye ziri. Ku mitwalo 8 omusajja z'atuze mu buloka. Mulabe bangi. Faruku obeera otuuka ewuwo omukyala neyefuula emmotoka nti neeganye okusiba n'akukoona nga intention ye yakutta. E Kampala. Faruku waliwo n'abali mu kkomera waliwo n'abali mu misango. Njagala olabe mwami mukyala wakasibuukira tali mu kwewuba na misango. Naye nga teyazaala abaana ba mwami Kasibuukira. The reality is bonna abantu abali e Kampala babbi. Ne bannayuganda tulina amaalo naddala ababeera mu diaspora. Faruku abayaaye bava e Kampala bava e Bulaaya abawala n'abalenzi oba abakazi n'abasajja bw'agenda e Uganda n'asanga ekikazi mu kiraabu n'asanga ekikazi ku biiki ku street n'agenda n'akiwuuba ne kimuvuga ku speed amangu ago gakifunyisizza olubuto. Babbye property z'abayaaye eno lwa butategeera Faruku. Asanze omuwala yatambuladde omusana gumukubye okuva ku lubiri paka ku lwala. Omwesirwalizzaako oluba okufuna nti wafunyisizza olubuto omwana wange takulira mu muzigo ng'osalawo ng'ogabuwa kasita mwana wange genda obeere mu nnyumba yange nnaalya. Oluba okugiyingira muganda wange okumuggyamu bakuteeka mu ntaana. Kati bannayuganda abali e Bulaaya be bayitirizza amaalo. Nze bannayuganda abali e Uganda sibalinaako mutawaana. Ne bannayuganda abali e Bulaaya balina amaalo. Kati nze kankugereze
waliwo mukwano gwange sister wange Rita Kagwa agenda Uganda agula bannamawulire abasasula ssente ne bagenda Entebbe ne bamwaniriza nga bakwaniriza ku lwaki kubanga oli bloga abeera wankizo ki ogula lwaki bannamawulire Rita kyali wange n'ekituufu kyogerwako ago ge malo genjogerako bannayuganda getulina ababeera e Bulaaya. Rita genda Uganda mukasirise sooka otwale famire gyegenda okuwummulira kera ku makya bakutwala ku TV ogende ku TV abantu bakwekange ng'oli ku TV. Rita twala famire gyegenda okubeera bwe mba mugenda kukola programu ne Faruku musisinkane ku hoteri nga bwe mwakoze programu yammwe. Lwaki ogula bannamawulire bajje ku Entebbe buli muntu ategere nti Rita akomyewo ne bakwata zi kamera. Rita yakwata bannamawulire n'abasasula ssente n'abawa allowance n'abagulira amafuta ne bagenda Entebbe nti bamwanirize. Ensi etegere nti Rita akomyewo. Ebyo bya kifala. Ebyo ababikola omuntu aba aleese omudaali aba alina bizinesi gy'atunda nti muyimbi ayagala bakasitoma be bategere nti weebali oba alina ebintu byaguza bannayuganda bategere nti gundi akomyewo supplier waffe. Naye kati Rita kiki ekikuguza bannamawulire nga Ssaabasajja bw'aba akomawo mu kasirise, Bobi Wine bw'aba akomawo mu kasirise, Pulezidenti Museveni bw'aba akomawo mu kasirise. Gwe lwaki ogula bannamawulire bagende Entebbe bakwanirize? Rita kankubuulira amaalo g'abantu abali e Bulaaya. Rita abantu be yagula abagenda Entebbe omwaniriza mwe muli munnamawulire eyakolagananga n'omukazi gwe bayita Senga Acid n'amubuulira byonna nti Ssaabasajja Rita bw'ajja atuuka ku Ssaabasajja atambulira mu nnyonyi bweti. Mukazi wattu Rita adiringa ne baayita bakyaliibe ate bakyaliibe kwe kuli akoordinatinga n'ani ne Senga Acid n'olunaku lwe baabakwata munnamawulire oyo Rita amutambulirako ku abo abamu be yagula baasasula kwe kwali omu yakoordinatinga essaawa zino tuli ku beach ABCD oba enkya tugenda ku beach ABCD. Senga Acid n'akoordinatinga n'abantu be ne bagenda ku beach nga bagenze bamanye essaawa zino waali omukazi ali ku layini kwennyini bagenze kubakima era ne babazeeta paka kuki. Naye nga ebyo byonna lwaki obikola obeere nti buli kantu woolaga ensi emanya. Bannadiaspora tebeetaaga kukakasa bantu beeno basirike bakolenga bintu byabwe mukasese. Akulage Rita mukazi yasoma. Buli muntu yenna ategeera amanyi nti Rita alina ssente ezimumala ng'omuntu. Rita alina erinnya. Kaakati Rita bannamawulire genda okola interview ng'abalala bonna bazikola muzikolere ku ziwooteri muzikolere ku zibiiki. Lwaki otwala bannamawulire ewuwo woosula obalaga ki? Abantu abo be bamu be bakoordinatinga n'ani ne Senga Acid. Kati njagala olabe nti singa baali bakola Rita kibi baali bajja omutemu yali ajja kujja akola Rita ekibi nga bano bannamawulire abakoordinators yeefuule naye alumiddwa bambi kale Rita yandeetedde engatto kale obeera tulina Rita yatugulidde emmere naye nga yeemuliddemu obukwe n'akoordinatinga ne Senga Acid. Trust me, Faruku, Senga Acid si Yesu. Nti yategeera essaawa zino Rita ali ku beach. Bweti. Senga Acid si Yesu. Nti yamanya nti enkya Rita agenda ku beach bweti. Gye babakwatira. Kitegeeza Senga Acid yafuna information eggulo limu n'ategeka abasirikale n'akoordinatinga abasirikale ne beekuŋŋaanya. N'afuna n'obudde obubaweereza amafuta kuba nawe okimanyi teri motoka ya patrol eva ku poliisi nga tetaddeemu mafuta. Naye nga niye bakoordinatinga bano abantu Rita be yagula okumutambulirako abo be bannayuganda. Kitegeeza obulamu bwa Rita bwali mu matigga olw'okwesiga abayala. Abantu b'e Kampala bayala. Muganda wa kati weebuuzeemu Faruku Rita Kagwa ki ekyamukwasa era lwaki baamukwata? Rita Kagwa nze ndabye interviews ennyingi okuva lwe baamutuusaako ebiro lwe baamukwata naye ng'ekyamazima kiri nti oli omukazi alina ensobi ze naye ate Rita Kagwa yali badde anyiigira nnyo bannamawulire bano abaakoordinatinga n'omukyalo oli abaamulyamu olukwe.
omukazi ali Canada coordinating ati ebintu bye Uganda ye Yesu alabira mu mpewo. So kati labula bana diaspora tugende ku kirala. Ekyatta omusajja omugagga Kakooza maalo era ge maalo ge gamu ge gakwasa liita kaggwa. Faruku inze bwe mbeera nga ngenze Uganda. Faruku nze omanyi abantu bembeera nabo. Inze mbeera ne mwana ne mutabani wange nti redisi teyamumanyi terajja kumumanya. Bwe mbeera nti ngenda sinkana Faruku musisinkana ABCD ne tutuukira be tugize n'entema. Oba kitegeera kubanga mmanyi nti abantu banandaba ne Faruku waliwo Faruku ate mikwano gye abagenda okwereetawo kulwokuba tuli ne Faruku abajja okundyamu olukwe. Oba kitegedde Faruku omuntu akulaba n'essaawa bweti ne bakusiba Uganda olina gye ne bakutemako omukono kulwokuba amaze nti edimiza essaawa eyo gy'ayina eyo ngimanyi n'agenda ne ku Google babaera bamanyi n'ebbeeyi essaawa eri mu $8,000,000. Oba ntegedde bulungi. Kati nsaba bannayuganda mwenna bagenda Uganda okulya obulamu okuwummulamu mubeere bagezi mwana. Faruku teri kintu kirumanga kugenda Uganda kuwummula n'ovaayo ne siriimu. Naye omuntu akusiigisiza siriimu baabawo gwe muyonka ku bbeere lye erimu gw'owa kapito asula mu nnyumba yo gwe wamuweerera gw'omuliisa. Bannayuganda asobola okusiiga siriimu. Akusiigisa siriimu kubanga oli amuwadde ayinza omuwa $30,000 namugamba njagala mukazi oyo nti gigi n'emigga 3 oli neerabira ebirungi munne byamukoledde emirundi n'emirundi n'amupangira omusajja omulwadde ng'amumanyi nti mulwadde kubanga amuwadde emigga 3 naye nga toli gwapangidde omulwadde amubeereddewo emyaka gyonna. Be bannayuganda muganda wange atabamanyi babuuze Kakooza. E Uganda omuntu olaba mawusi eno mawusi omuntu e Uganda akugamba nti eyo si mawusi ekyo kizungirizi naye nga ate mawusi n'omugamba nakakasa nti ekizungirizi ekyo kiraba bw'okituulamu kyebikkula n'okulaba oti nga mawusi. Uganda oli akuguza ettaka bane bannanga abantu bali e Uganda waliwo Faruku omukyala gwe mmanyi yaweerera emirambo okumala emyaka 5 nga baafa. Abaana be yabaleka e Uganda n'abalekera maama we ne taata we abamuzaala n'ajja e London okkuba ekyeyo. Abaana ne batuuka ne bafa. Ono ye buli mwezi ng'aweereza ssente buli ttaama aweereza ezisoma okumala emyaka egi paka lwe yafuna empapula n'agamba agenda alabe ku baana. Yakandanga kubagamba mundage bampe ku gundi njogereko naye abaana bajja kwonooneka tekyogera nako. Abaana bajja kumanya maama waabwe ali Bulaaya. Omukazi n'aguma paka bwe yatuuka e Uganda nga bamulaga malaalo abaana bo baabali twate okugamba abazadde ne beekaza twate okugamba nga tumanyi nti no ebintu bijja kugootaanako. Naye omuntu atalina wadde senior 4 afuna $887,000. Eyo Uganda kati okusoma kulina value. Bw'abeera atalina senior 4 afuna $887,000. Member parliament afuna 3. Ani asinga ebbeeyi? Baasi z'e Bulaaya zitambulira ku programu nga nnyonyi. Ziringa nnyonyi. Kyogamba mu airline siinaawo omulimu gwe neza kukola. Nze yasoma atambuza abazungu wano. Abaana bali eno Uganda weno tulina abasajja wano tulina guy ali wano France avuga Air France is a pilot. Muna Uganda ali mu Ryan Air. Oba kitegeera Balwasa gye bali mu America. Lwasa si pilot naye era naye asobola bulungi nnyo okuddukanya ebyaguni kubanga ye inginiya. Tulina wano abaana abawala abayitirivu wano e Sweden ba pilot.
Bana Uganda? Abana nga bakufudde Uganda. Faruku wano tulina wabo wala balinga bana. Bavuga nnyonyi zino zi domestic. Omutegera bulungi. Ono gali gwe kugamba we France avuga international. International flights. Is a Ugandan. Ne watuuka Uganda ng'agezeko Uganda okuwummulamu. Kwegamba yangamba nti Eddie bwetuuka Uganda atunuulira abantu n'enseka. Ne bw'osaba omulimu teri yayinza nakukwata ku application yo. Ne bagiteeka wali ne bawa omulimu omuntu ali aveehoima. Tulina abakazi baleegiina bali e Germany. Abakazi bakoze mu nnyonyi emyaka n'emyaka bakaddiye. Baagala genda kusetolinga Uganda. Bamanyi airline nga weetambula. Airline business. Bamanyi ABCD. Naye tebalanga mirimu tuwulira bulizi nti bakuwadde gungi. Kati ennyonyi bwe teneekola etya amagoba. Tesobola? Nga headi wa senior talina na bbaluwa ya senior 4. Bukitunzi wa senior 6. Feba Eddie mizabe tunagenda okusaba nga bagamba abo bulina olugezigezi abo bayi basiru. Naye nga ffe tuli bula tumanyi system bwetambula. Tumanyi system bwetambula. Omusajja kaye n'avaayo n'agamba nti baamuwa tiketi ng'ennyonyi esimbula ssaawa 4 n'esimbula 3. Kaye lwe bisoose okutambulira mu nnyonyi tagimanyi nti alina okukwata obudde. Omusajja atuuka mu budde kuba tiketi yali agirina. Nze nali ku airport akoma weeru nasangawo abantu abasukka 20 ng'ennyonyi ebalese. Eyawa? Uganda Airline. Ate munange nga bonna bagenda wamu bagenda mu Arab countries. Ng'ennyonyi ebalese. Kati onogamba otya omuntu ali serious nti kangula ennyonyi ya simanyi Uganda Airline. Kwebyo ebiriwo. Kati Faruku mistake endala gye balina aba Uganda Airlines. Tebalina publicity PR. Mufu. Kampuni endala zonna ez'ennyonyi mu nsi yonna bakozesa radios zaabwe, bakozesa ba YouTubers baabwe, bakozesa ba bloggers baabwe. Era kampuni zikola amagoba enkya n'eggulu. Naye Uganda sibalina gye balanga bulango. Oza n'okwekanga ebirango bya Uganda Air babirangira Kenya.